Awebale okuba nti otulaba n'okuba nti wekumira ku BBS Terefayina olutimbe gaggadde nkwaniriza nate program effe tuzimbe extra olunaku olwaliro kujjukiza mu katonotono twajja okuseemuko abadde atulaba ku ssaawa 3:30 olunaku olwokubiri kati tuseemuko essaawa emabega emu emabega tandika ssaawa 2:30 ongera okutuusaako obuweereza tulinawo enteekateeka yawomesa endiba gyetwagala ate naye obeere nga ogifuna bulungi nnyo. Olunaku olwaliro tulima naffe aba Grace Textiles International tuzze n'ensonga etulese ya kwogera ku nkomekerero y'amaka g'omuntu era nga bwe banjogera ku nkomekerero mantegeeza ekisenge. Kisenge kino kikulu nnyo nti oba oliawo buli yateekamu ensimbi ze aba ayagala byonna biggwere mu kisenge w'olowooleza gy'osula gy'okkakkanira oba oliawo n'okuloota gy'olootera ebirooto byo ebiyinza okutuusako ebyo by'oyagala. Kati olunaku twagala tumanye ekisenge eky'omulembe oba ennyumba ey'omulembe eyinza kuba nga eyina biki mu kisenge, muyinza kuba mu bintu ki, eyinza kuba na kitanda kifaanana kitya, ntebe zifaanana zitya. So njagala tutambule ffenna tugenda kuba ne muganange kikomeko ovaako banaffe aba Grace Textiles International yagenda okuba nga atutembeeta mu nteekateeka eno. Nsaba owulirize nnyo ate bw'oba owuliriza oba tekigana kujja bannaffe n'oyongera okuba nga obawagirako kubanga ebintu babirina tetujja kuba nga ate tubino na walala ng'ate ababitulaze tuli nabo. Negataako tubeere nga tugenda maaso ne show yaffe. Amanya gange ntitibwa Kikomeko Alexander nkolera Grace Textile International Limited tusangibwa ku Ginger Road after Kitgum House kumpi ne Bank of Africa wenyini awo wetusangibwa. Ekisenge kino engeri gikiri nti gy'owummulira ate bw'otawummula bulungi obudde obulowooza n'okukolerera ebirala nabwo tebujja kuba bulungi. Wandibadde osooka ku bintu nga bw'oyala obuliri bwo kyennyini kyeweebikka duve eno obutata quality yaayo wandibadde ogula duve cover n'oteekamu duve eyo such that bweddugala kikwanguyira okwoza duve cover ekala mangu naye ate okusingira ddala eyamba duve eyo obutaluuzinga quality yaayo kuba buli bw'oginnyika mu mazzi n'ogizza mu musana eluuzinga omutindo gwayo. So kiba kyamakulu yo yennyini duve cover eno gye tufuna ebeera ne colors ez'enjawulo kuba zo zikyusa bw'oba otaddemu eya pink muudu nejjanga enkya n'okyusa n'oteekako eya purple ekisenge kikuyamba okukyusa muudu yaakyo. So nga ate bw'ogula duve nga ya kala emu nga tekyuka ojja kuba ku kintu kiri constant ekya buli lunaku. So ekyo kyandibaddewo then wandibadde olisobola okufuna obuliri bwo n'oteekako bedliner complementinga n'ebintu nga curtains eziri mu kisenge kyo nekiyamba decoration yoba interior yo okubanga ebyomunda bifaanagana. Ne pilo zennyini omugaso gwazo si gwa kwebakako kwokka okwesigama oba okuzazika bwe twandikiyise oba naye no decoration okutimba okulabisa obulungi. Pilo zino wandibadde ekitone ennyo olinako pilo nga 4 nti olina oteekayo pilo 4 ku buliri ne busobola okutambula naye tulina ne bwe tuyita throw in pillows oba obubeera bwa colors nga bwe twogedde ku duve nti nayo ya colors osobola okubuteeka ku kala ezimakinga ne duve eyo okusobola okugyayo ekifaananyi kiri kyennyini kyoyagala. Bu cushions obwo buyamba naddala nga kuba waliwo cushions ekisooka ntonoko ku pilo yennyini waliwo omuntu bw'agatta pilo 2 n'awulira nga ate kingiko nga yandiyagadde okukendeezaawo cushion yawo wegiramu n'ogiteekawo n'ofuna ekiri model ekyomumakkati awo naye ate era n'okulungiya obuliri obwo kuba cushion zino zijja mu kala za njawulo so zitambula ne kala z'ekifo ekyo. Ebitanda usually ennaku zino bijja ne kyetuyita headliner oba headboard omutwe gw'ekitanda ennaku zino gujja nga munene bw'ogwetegereza kumpi gwakulanga entebe guliko nagwo bweweesigama nti omuntu osobola okutula ku buliri bwo ne weesigama n'osoma amawulire go n'osoma akatabo ko ekitandisobose ku bitanda bino ebyembaawo zokka. So headboard ennaku zino baziteekako fiber ne bamubikkako ne leather oba fabric okusinziira gwe woba otusabye kyoyagala material gyoyagala gye tukuteerako okusinziira ku bwetaavu naye nga ennaku zino headboard ziba mpanvuko ku lwekyo nti omuntu osobola okutula ku buliri bwo n'omala ebiseera ebisinga mu kisenge ekyo naye n'okulabika obulungi beauty
headboard eno ekolebwa nga nnene okujjayo obulungi bwakyo, naye abantu abawanvu abasinga bw'omuwa ekitanda ekyamukaaga ng'ate omusajja ali mu fuuti mukaaga n'obutundu obuyitamu yeefunya tasobola kwegolola butereevu. So ekitanda kyandibadde kiweza mita 2, that is mu luzungu bandigambye 6.7 by 6 feet. So kyandibadde kigazi, kisooka ekitanda kyandibadde kigazi ng'omuntu akyeyagaliramu, so si kutuuka naaba nga okwegolola alina okwekiikamu. Ffe mukyalo ebiseera ebisinga twakola bajjajjaffe bakitaffe bagalanga nnyo ebitanda nga wansi wabeerayo space. Yes sir. Naye wano ndaba bintu bya bbeeyi naye sinaba ku kitanda kina space. Yenkola y'ebitanda eriko kati ensangi zino. Ekitanda ekirungi kyandibadde ng'omuntu bw'ojja okituulako kyenkana ne height y'entebe, entebe gy'otutuulako eya office chair, kyandibadde nga kituula awo ng'otuula bw'otiipiyo tuwalampa yesebo ng'otuula nga bw'wanditudde ku ntebe. So ebitanda bino engeri abantu emifaliso egy'ebbeeyi bwe giri nti gitandikira mu inch 10, 12 okudda waggulu, ekitanda tugezaako kissa wansi naye osigaze comfort eno nti bw'oba ogenda ku kitanda tobonaabona, nakyo kifuuka olutalo. Ate awo wava injury eri nti bw'ozuukuka nabadde nva mu kitanda nengwa, naye bw'obeera n'ekitanda nga oluteeka ebigere wansi bw'otyo otuuka ku ttaka, ebyo byonna tubikendeeza. Twalinga tumanyi edda nti emifaliso gino gisinga gikoma ku inchi 6 era enjogera eyo yaliwo oti yaguza omufaliso inchi 6. Yali nkola yabukola yadda? Yes. Edda ebintu ebisinga byajjanga mu standard size, naye kati bwe kituuse omuntu yenna asobola okujjanga wano ku Grace Textile n'osaba nti njagala omufaliso ogwenkana bwe guti obugazi. Njagala baluni, njagala kubiri munene gweyongere. Yesebo. Ffe kye tuyinza okuwabulamu kyokka nti ekitanda ky'olina kyenkanawo obuwanvu ne tumanya omufaliso guno gunaakola oleme kufuna ate nga gusukkulumye nnyo. Wano e Uganda eringa trend naye kibaddewo. Omuntu mu ddiiro lye mu kisenge kye ayinza okkoba okutuula ku buliri n'ayagala ataddeko mu ntebe, naye ate nga tayagala kujja mu baana era oba mu lukale aba alina waako okukola ba homework n'atuula mu ntebe ye n'amaliriza ebyo. Oba ekiro oyinza okukomawo ng'osoma yakola waakuwa omalirize mu kisenge n'otatawanya mukyalo ono ate yeebase. Ntebe ki oba otuweko ku njawulo wakati w'entebe ezibeera mu ddiiro, ffe tumanyi eddiiro lyaffe ery'abagenyi n'entebe ezirina okuba mu kisenge, waliwo enjawulo oba nsobola okuleetayo eyange eri gye bayita ey'olugalamizo n'enteeka mu kisenge anti ntebe? Usually kati nga mu kisenge tulina sofa kati nga gy'olaba eyo, recliner, omuntu nga recliner gye twandiyise oba nga omuntu ng'okooye osobola nayo n'ogigalamizaamuko. Yes, yandisinza okuba ennungi okuba mu kisenge kyo nti bw'otuula mu kisenge kyo oyinza okugamba kaneegayaalize wano. So nga ate mu ddiiro abamu baziteekayo, yes, si kikyamu, naye ate most of the time mubeera munyumya, mubeera active, so ng'oyinza okwebowa mu kisenge kyo n'ogalamiriza mu ntebe. Okay. Then era still n'akameeza nakuntera okulaba waliwo obumeeza obutonotono ne wano nina bwe ndabye nga bulagira ddala nti kireka bubeera mu kisenge. Obumeeza bw'omu kisenge waliwo obujjira ku bitanda. Yes, ebitanda naddala bye tulina bijjirako obumeeza. Difference ebeera mu material na table top gye twandiyise table top. Mulimu olina table top eya marble, mulimu obulina table top nga ya wood. Obumeeza obwo mububeeramu, naye ate waliwo n'obumeeza bwennyini nga tekali ku kitanda. Webale nnyo okyali mulabi mulungi ku BBS Terefayina olutimbe gaggadde. Ekitundu kyaffe kino ekisoose sabonzekiza tusooke tubeere nga tukikwatamu katonotono tuwumulyemukko wano. Bwe tukomawo tugenda kuba nga tulaba ebintu ebirala bingi eby'omulembe ebeera mu kisenge.
webale nnyo okuba nti okyatambula naffe kulisayo nnyo mubaka obwonzikiza tutune ekitundu kyaffe kino ekigenda okugalawo programu yaffe olunaku olwaleero tuzimbe extra nga twongera okuba nga tulaba n'okunyikiza obukulu ebimu ku ebyo ebyomulembe ebirina okuba nga bibeera mu kisenge ekyo nkyali manafu aba Grace Textiles International okututangaaza n'okutambuza mu nteekateeka eno. Kati nga bw'oyogedde ku memory pillow. Memory pillow tekuyamba kujjukira naye erina memory yo yennyini ejjukira we yabadde. Okwawukanako ku pilo eza bulijjo yo bw'ogyebakako olusitukawo nayo ng'esitukanga edda wo nga bw'ebadde gye yabaddeko nga tewali vuunya. Naye ate pilo eza bulijjo eza fiber bw'ogyebakako n'osituka ogenda okwagala ogiddako ng'olina ogikubakubamuko oba w'obadde kati ng'abakyala ab'embuto waliwo gye tuyita kuba omukyala w'olubuto shape ye eba ekyuseemu engeri gyebaka mu buliri eyawukana ku mukyala wa bulijjo. So eyo pregnancy pillow eyamba omukyala ng'oli lubuto negezaako okutwala shape eyiyo n'ey'omwana n'osobola okwebaka obulungi. Kibe ekikulu kibe kyakwegendereza omuntu okuba nti wenguze essuupu wegwengenda okugula ebyo mu kisenge ne kateni nzigula lumu ku olwo. Kyandibadde nti ne bw'otagula ku olwo naye wandibadde olina theme kw'otambulira n'omanya nti muno tujja kubeeramu oba white ne brown. Kati awo n'otandika okublendinga ki ekinaagendabwa ki ekinaatambula naki. Kati nivuma ennyumba ennene bangalo olinako zoyinza orecommendinga naddala ku material size oba oliawo ne bay. Curtain wano tulina size zonna buli gyoyagala okusinziira ku nyumba kuba ennyumba ennaku zino abantu balina amadinisa agali mu fuuti 10 oba n'enzigi. Yes, kuba abamu balina ennyumba za glass kumpi zonna pano, so ogenda okwesanga alina okukola curtain ennene. Naye lwaki tu recommending ogule curtain blendinga nebyoyagala bw'oba ne dinisa erya fuuti 15 ekyo paati nnene nnyo ey'ekisenge ekyo okubanga kitambula nabyotimbye mu kisenge ekyo. So kyova olaba nti kiri kyobadde oyogerako nti byandibadde bitambula nga bifaanana. Ono weegye background ndaba kisenge naye kimanyi that cement no ate si langi material tusoka okusigiremu ekifaananyi kiki ekyo gitwandiyise wall panel. Yes, kati wall panel mu bifo ebimu byoyagala okutonaatona naye ng'olaba mu seminti kati okumufunyafunya bwoti kiba expensive oba kitwala obudde nekusooka okukola n'okumaintaining. So ofuna omuntu n'akuinstalingira wall panel esalako ku budde kuba obudde bw'otwala bw'oba ng'okola project nga abazimba ennyumba kyanguya kitwala eddakiika ntono nnyo kiteekako tokirinda kala naye ate obuwangaazi bwakyo bungiko kuba tekimala ga degrading nga cement. Yes. Wall panel. Yes. Njagala kati kuddako wano flow tutunulewoko abamu baprefaring oleka ennyumba zaabwe ne material yakozesebwa producer bamuyita batya marble ani what tells anything kyakozesa wano. Yes. Ng'azimba abamu n'agamba kanfuneyo kakadde katonotono oza kikyandibadde kisinga ne bwewandibadde olina bino byonna ng'olina tiles already olina marble era waliwo areas kati nga mu kisenge wandibadde olina ka carpet tulina bwe tuyita bedside carpet kuba tiles zino omuntu okuzukka ku makya ziba zinyogoga n'okeeza ebigere byo ku kinyogoga nakyo tekyandibadde kirungi naye bw'obeerawo ne ka bedside carpet kwotusiza ebigere ku makya omubiri gumala okuzuukuka obulungi n'otambula. Naye ne mu ddiiro osobola okubeera ne center carpet omuntu ne kitabeera nti kiri eddiiro lyo liri plain bwe lityo oli ayisaamu amaaso bw'ati. Njagala kubanga nkumbawo mateekateeka kubanga ndaba akadde kale batulidde wejjokolera nalabako ku bitanda ensangi zino ibaddeko lwakuba ndaba kati gundi egenda ekendera ebitanda bino biriko radio biriko TV baratulina bya garage genda mu motoka ebitanda bino biri
kiki? Ekisooka ennaku zino okuba n'ebintu ebingi mu nnyumba abantu kigenze kiva ku mutindo. Abantu kye basinga okwetaaga abeere n'ebintu bye bitonotono. Kati nga bw'olaba sofas ezo zirina ezimu ziriko radio nti bw'oba ogitadde mu kisenge kyo ate eriko radio yo eriko w'ochargingira essimu. Ekisenge kyo kisigala nga space eyo ekyaliyo so si kuba na chakala mungi waliwo kino. Yes, nga bwe twayogedde ku mataala ne kumpi n'ekitanda kyo wandibadde olinawo ettaala eriko nti bw'ojjako ettaala ate togenda ng'otomera bintu mu kisenge nga tonnatuuka ku buliri. Wandibadde olinawo ettaala ntuuse omala kuwulira kikubye vivi nti akati ntuuse nedda. Wandibaddewo n'akataala akatono wali bw'ojjako ettaala ennene ng'ekitanda okiraba. Yes, sir. Simanyi nti newaka ekifaananyi ekyo kyandibadde muteeka bupiro muteeka masuuka n'ebiringa ebyo. Ekyo kyandibadde nga kibeera mu pantry yo oba storage room yo osobola okusalamu ne wardrobes zino nga bazisala okusinziira kikyono kyandibadde kinne bagisala okusinziira kikyono oteerekamu. Awandibadde engatto ne wabanga bwatonotono obutayonoona space kuba bw'obisala byonna nga byenkana ate bw'oteekamu nga pillows nga ki oba oziteeka n'oteekawo engatto eri space efa awali engatto. Enzigi tulina ez'omunda mu bisenge tulina n'eza wabweru naye enjawulo eri mu coating. Anedda enzigi ze tulina osobola okusalawo lubeere lwa bulletproof oba lubeere nga luggi lwa bulijjo. Osobola oddu sound proofinga nga gwe bw'oyingira mu kisenge teri kikuuganya waliwo abantu nedda ssebo kuba bw'oba nga bwakola ssente mubbi n'alumba n'alemererwa ku luggi lwo security oba ogimaze. Nsigadde nze Kikomeko Alexander, Quest Textiles International, tuli ku Jinja Road. Namba y'essimu eri 0702 24 54 38. Mwebale. Webale nnyo webale ddala okuba nti obadde naffe era otambudde naffe okuba tatandikidde programu yaffe eno okwongera okujjukiza nti mu kiseera kino programu yaffe tugenda kuba tugikutuusako ku ssaawa 2:30 mpaka ssaawa 3 eza bulunaku olwokubiri. Tusseemu ku katono nga tudde mabega essaawa emu olwa enteekateeka gye tulina eyawomesa endiba tunaaba kutegeeza enteekateeka endala mu kaseera akanaba kazibu naaba wekyuseewo. Tubadde ni manaffe aba BBS Textiles International nga tuzze kutunuulira kisenge olunaku olwaleero. Ttiimu nene gye mbadde nayo gitambuza nayo ensonga zino. Of course muganda wange Hilary Kigozi wali director abaddewo ku kifaananyi n'enteekateeka n'entambuza y'ebintu byonna so nga ate omukyala Reste Wesali naye abaddewo okulaba nga enteekateeka zonna zitambuza n'otematema n'okugatta ebifaananyi so nga ate n'omusumba wano abaddewo okwongera okulaba nga ensonga tuzinyikiza. Nze Arafat Musoke bwe tutambudde olunaku olwaleero. Ssaabasajja Kabaka wange.